okuwangaala kuno kutulabye ebintu Katonda ogira ompangaaza nzanye yalabye omusajja alina akabina k'enkula oba kanjovu oba hippopotamus oba nvubu najjamu essaati najjako empale najjako vesti najjamu andawuya n'agamba ensi yeerolere oba kambizi Katonda ono omusajja wamuwadde abazikika kirino naye abakazi mufumbirwa nakkiriza nze nakkiriza bakazi mufumba bawo nakeera ku makya nagamba ensi yonna n'atega kamera n'agiteeka wali najjamu empale Leba nango kuwangaala kuno Katonda ogira ompangaaza zani yalabye ku muntu ayina ebbina ng'erya hippopotamus enkula enjovu nga naye ayita nalyo naye bannange emitwe gino oba omusajja oyo yalya mmere kitugima abaana baffe alina Museveni oba gwaluddeko ennyo obanga bannayuganda beba batandise kutulaga makabyo misana ttuku eno ensi eragabonna omusajja omukulu akeera ku makya n'ayambala essaati n'akeera ku makya n'agamba abaana nti ngenze kukola neweefungulya nzizeeyo mukamooli naye gano gankula gwe kisa kya Mukama njagala otegere ekintu kino nti wano kigambo mawanga n'ekigambo ddiini binene nnyo era biweebwa ekitiibwa ennyo n'okusinga Museveni. Gwe bw'olowooza nti ogenda kukola ebintu ebisanyusa Museveni bwe yakuwa akamotoka nti bakwongere n'akayumba bizanye mu ngeri yonna ey'ekitumbaavuyo gy'oyagala naye tokeera ku makya n'odobonkanira ku Bwakabaka bwonna obwetoolodde eggwanga lya Uganda. Zanya katembawo laga makugunyugo stupid kati nyazaalawo gye wayanjula omukazi agenda yimirira atya era wagenda mu buwangwa kyobwo obutawa kitiibwa Bwakabaka bwabwo ne bakuwa omukazi sina kindi ne bakuwa certificate okumanya oli mutumbaavu nnyo. Njagala nkuddemu nti wamaze okweziika weesimidde entaana ne weeziika gwe kennyini ne weekolako n'eddaame eri kujjawo kubanga tosobola kuva eri. Njagala otandika okunoonyereza wano eno mu ggwanga lya Uganda buli eyali azanyeeko politics nga alwanisa obuwangwa oba amawanga oba eddiini eyali awangadde era kati wafuuse kikolimo wafuuse kiswaza oswaza buswaza kati gwe kenyini tokyaswala oswaza buswaza okumanya you are very stupid noyimira neyimirira nze seetonda teryakusabye kwetondako naye ku kyewakoze ensi egenda kukuba obuswanyi olabe nga n'abo bewakoledde basanyuke nga nabo bennyini bakwewala. Nkuddamu essaawa y'olwaleero tewali mukungu mu gavumenti eno oba ya NRM asobola kuddamu kusembeza kumpi naye, taliiwo kubanga balabira ddala kati tokyaswala oswaza buswaza. Who are you? Gwe bagambye mu bazzukulu ba Museveni ogenda bbaamu oba oli baamu bw'obanga obadde omanyi kati nkuddamu ku kyewakoze mu maaso ga Museveni oli kasasire essaawa eno. You are rubbish. Museveni ayagala bamugattako tayagala bamutoolako. Bw'oba tomanyi Museveni omutuufu, Museveni ayagala bamugattako tayagala bamutoolako. Owedde gwe mbwa gwe. Who are you? Toddangayo okuzanyira ku kigambo Buganda, toddangayo okuzanyira ku kigambo bwe buli wowulira Obwakabaka bwonna oba bwa Busoga oba bw'Abanyankole bennyini, kuba n'Abanyankole balina ebyobuwangwa. Tolowooza nti tebalina, gwe lowooza tebalina, nabo balina ebyobuwangwa. Kati gwe omuwumba tuutu gwe nekaleka mu P4 nengenda mu P5 omusajja akyali mu P4 nenyingira P6 P7 nga Doga akyali mu P4 twayingira senior 1 ffe kyali nagenda mu P5 musiru nnyo. Dogo musiru stupid talina bwongo bwonna
tosobola na kumubuuza 2 times 2 nakuddamu ajja kugamba 2 times 2 is 16 or 20. That is the kind of stupidity that man has. Omusajja omukulu akunamye, omusajja omukulu n'atulaga akabina ke, omusajja omukulu Eddogo olowooza kaasi ezo zisookukola. Musimanya abaganda akunamidde, oli musiru nnyo. You're very stupid. Obusiru maximum stupidity. Era singa mbadde muganda wo simanyi kinandikoze. Singa obadde taata wange nga myo child mbadde nva waka, mbadde neekuba mukazi walabye. How is your wife looking at you at the moment? Omusajja omukulu ekyo kikyali bakiwasebo bakiwa ba chairman mulambo oyo Eddogo ge mulaba chairman mulamba naye kali kasajja kasiru nnyo nkajjukira bulungi nnyo. Akasajja ako nkajjukira bulungi nnyo. Nasomako nako naye nga ko kasajja kakulu tekava mu class nenkaleka mu P4 nengenda mu P5 omusajja akyali mu P4 nenyingira P6 P7 nga Eddogo akyali mu P4 twayingira senior 1 ffe kyali nagenda mu P5 musiru nnyo. But I wonder how NRM gave him a seat to be a leader. Eddogo musiru stupid taina bwongo bwonna tosobola na kumubuuza 2 times 2 nakuddamu ajja kugamba 2 times 2 is 16 or 20. That is the kind of stupidity that man has. Mumulabye byakoze wabula takimanyi nti nno aba NRM bebasinza okusanyuka. Takimanyi nti nno abantu abadde very happy, abantu abasinza okusanyuka babadde ba NRM. Takimanyi nti nno abaganda abasanyuse babadde just batini nnyo. Tulowooza nti no videos neziri ku TikTok kisoni ni baganda. Nze siri muganda, but I am maximum happy. I am very happy. Siri muganda. I'm not a muganda. I'm not a muganda. Naye nze asinza okusanyuka nnyo. Very very happy. Bantu bangi nnyo ku TikTok genda olabe videos ogenda kutya. Bangi nnyo si baganda naye basanyuse nnyo. So your bombocratic asses cannot work on any person. Ofuna batyo obuvumo okugamba nti nno Kabaka tasindise any message. Kabaka tasindise any message. Kabaka asindike message. Why? These are the same group of thugs that have put Kabaka in the situation he is in. Bantu bebamu abasanyufu nnyo whatever Kabaka is passing through. And you expect Kabaka, you expect a message, condolences okuva mu lubiri. Oli musiru nnyo. Wekubye finger because at the moment you're a disgrace to Ugandans. At the moment you're a big disgrace to Ugandans. Ebintu byokoze byabakadde ate n'abakadde tebakyabikola. Abakazi abakadde tebakyabikola. Musimanya nkunamye, simanya mbakunamidde. Who does that in this generation? That's why bagambi kisajja kikulu fe twalumba senior 1 na Eddogo akyali mu P5 twakireka mu P4 ne tugenda paka mu P7 nga kyali mu P5 ne tuyingira senior 4 nga kyali agenda kugenzi mu P6 naye ng'omusajja alina ebirevu twamalako secondary nga kyali ayinga wings senior 1. Very stupid man, very very stupid man. Kati ebyo byakola biri mu age bracket ye bantu bakadde be babikola. That is why yo kukikola takiraba mu buzibu naye yerabidde akikoledde mu generation eyaffe. We don't take that nonsense. That is why tugenda kuboola buli wamu ogenda kwekyusa. Togenda kubeera mu bantu, togenda kubeera mu mbaga yonna, togenda kubeera ku pate yonna because weziise gwe kennyini osimye entaana niweteekako n'omusenyu weziise. Eyakunamidde ensi okunoonyereza kwongera okukolebwa ku musajja mukulu ono omuwagizi w'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM era nga yakugamba nti nze wendigwa Museveni waaligwa alikaabya Museveni amaziga ndi mukaabya omusaayi. Ye musajja mukulu oyo wa kibiina kya NRM eyagenze mu maaso n'okubanga awemuka eri ensi naye yambula ng'ayina abantu ab'enjawulo bagenda mu maaso n'okubanga bw'ati akolimira. Lwaki yabadde abakolimira ng'agamba muyinza mutya n'okulema okuba nti oba oliawo mubaako obubaka bumusindika obukungu bago olwatumwine okuba nti yakoze atya? Yakolimidde abaganda n'akolimira mwami Kyagulanyi n'akolimira n'abalala bangi yabakolimidde. Lwaki? Temwalaze embeera yonna yakungubaga. Kitegedde bulungi munnange
abali ku lusegerero omusajja mukulu ono batugamba nti oyo nno omwami oli abikugamba naye erinnya lyange mulireke oyo omusajja gw'olaba oyo okuva eri ewaabwe ne bwatuuka obutuusi ku kyalo eri gye bamuzaala oyo embeera ze bw'abeera eno e Kampala eri ab'ekyalo bafuna ku mirembe ne bagamba ekyana kya muzeeyi gundi n'erinnya balimpadde kiwangalire eyo. Omanyi mu kibuga bamanyi nti effe abasinga tuli boononefu nti kiwangalire mu boononefu banne bwakyo ebigambo bingi ebyogerebwa. Banneighbors ab'omusajja mukulu ono gw'owulira eyakunamidde ensi nabo bakugamba olw'omukale amanyi n'okukeera ku makya n'atandika okubanga awoggana buwogganyawo nayogera ebigambo era bo abamu nga bagamba baatuuka n'okwagala okubanga lwakiri basaba oba musajja mukulu n'omutwale bamukebere ayinza okubanga aliko ekitatuukiridde. Kyova olaba nti musajja mukulu omu atuuka okubuuza kalule nti naye kaakati ddala ddala omusajja oyo tewali mateeka gasobola kubanga bamukwata, tewali tteeka mu basobola kubanga bamukwatira. Ekyo kye yakoze si zambi. Mwana wange zambi likusibisa n'emyaka bakuwesa ne fayini anti bayita public nuisance. Gwe okweyisa mu mbeera kwegamba efaanana okubanga bagita batya public nuisance. Manyi waliwo olumu tukyogera naye nga tuyisaako buyisa ku ngulu kwegamba okweyisa ng'ekimpemempeme kyekigambo ekituufu. Bw'obanga oli mu bantu mu public ne weekola kwegamba ebintu ebyekisolosolo ne weeyisa ng'ekimpemempeme, mwana wange amateeka n'ebiragiro bikukwata era balina okutukujjamu ne bakutwala ne bakukuumirako mu kaduukulu nga bwe batuuka n'okkola enteekateeka ezikutwala ebutabika basooke beekenneenya omutwe oba gutegeera bulungi. Naye kino njagadde okimanye newankubadde nga amateeka weegali saagala obeere surprised nga musajja mukulu oyo towulidde nako nti nno baamukutte. Saagala obeere surprised bwe banaaba tebamukutte. Lwaki? Nti Ssemazinga gwe tuwangaliramu gwe bayita Africa munaddala eggwanga lya Uganda ezo standards zaffe. Amawanga mangi ge twesiimisa kankubuulire mwana wange, kababeera Abamerika babeera Abangereza, bino bye tweyisaamu nabo baabirimuko emyaka giri emyaka nga 3 emabega. Nti we baali 300 years ago ffe Uganda we tuli olwaleero nabo mu nsi zaabwe baalina abasajja ababbi, baalina abasajja abatalina mpisa, era nabo mu nsi zaabwe baalinangamu abantu abayenjebufu naye nga zi gavumenti z'ebiseera ebyo nga tezifaayo. Era kankugambe nti olwaleero guno omutindo gwe baliko gwo tugamba alhamdulillah guli yadde kati abazungu, naye guno gwe tulimu nabo gye baali gutya baaliko ku mulembe abasajja boolaba abo abazungu nga ne bwe kibanga balonze bulonzi mukulembeze ng'omukulembeze oyo ajja kulwananga nnyo asembeze abooluganda abako n'ab'emikwano nti nga bakulembeza interest ez'embuto zaabwe, interest eza famire zaabwe ne zibuutikira interest z'eggwanga. Nkubuulira gye tuvudde oleme kwewuunya bya musajja mukulu ono. Abamerika, Abangereza, Abakanada, Abagermany, Abafalansa nabo kyaliwo mu biro biri ebyedda ng'omukulembeze bw'ajja mu ntebe ayagala atambulire ku mateeka ge naago gaasanzeewo lwakiri ng'agayenjebula era ab'oku lusegere tebaavunaanibwanga. Yamalanga kuva mu ntebe amateeka ne galyoka gatandika okuba nga gawanuuzibwa ne bagamba wakola kino mu myaka gyali gya 1862 jangu ovunaanibwe. Kwegamba nkulaga omutendera gwe tuliko nga Ssemazinga wa Africa oleme kwewuunya ebintu ebimu. Kakati era kankugambe nti kati Uganda gye tuwangaliramu olwaleero ebintu bingi gwatinkiza n'amateeka naye kati awo tuli ku nnomo. That is the new normal. Africa mwe tuwangalira nti okola kyokoze amateeka ne gatakukwata kubanga oyina akakwate ne karule kumanga tuyina n'ebifaananyi nga wabadde oyambadde langi emyufu eraga nti gw'oli wa nuupu. Kati aba nuupu banaakuvunaana batya? Mpa buyi kyakulabirako. So kati ebyo bibeerawo bwe tuba tukyali mu mulembe ogulimu abasajja ng'ayina omukyala n'abaana naye ng'olaba akyasobola okuba ng'akola ekyo wakati mu kunyiiga okw'amaanyi naye ng'omubuuza obusungu obujja eruddawa nga naye tamanyi naye anyiize. Lwaki Abaganda tebasindise bubaka bukungubaga? Ani yakugamba nti akungubaga bakakamukake? Nti gwe mulembe gwo gwe tulimu gwakulowooza nti okusindika obubaka kwegamba kifaanananga kugamba nti kutuusa mukolo
nze njagala nzije ewonkungubage nga nkungubaga nkijja ku mutima nti kibi nnyo naye nkusaasira nga nkijja ku mutima watya nga nkugambye nti kibi nnyo ne mmala ne nkukongoola. Kale ebyo byonna bwe tuba tukyali mu mulembe ogulimu abasajja batannaba kutegeera bukulu bwa kuweerera baana be tuzadde, ekyo tokyewuunya. Anti bwe mmala ate nammwe ne mbatwaliramu, anti sukulu fiizi zisembedde era abamu kati ebyenda bitandise okubakankana buli lwowulira nga ntandise okukoonakaawo. Ontegedde bulungi? Bano ogwo gwe mulembe. Kati omusajja oyo yoyo temukitwala wala mwe mukirabe bulabi. That is the new normal. Kya bulijjo. Ekyo nkiddamu nti kya bulijjo. Saagadde mukyewuunye ensi mwe tuwangaalira bwetyo bwefaanana. Nti omusajja bwe tuba tukyali mulembe nga bannayuganda abasoba 50 battibwa mu bbanga lya nnaku 7 nnaku 2-3 ne battibwa, abazadde ne batandika okukulukusa amaziga agajjulujjulu ne bakaaba ebiwoobe, bakuba ebiwoobe lwaki abaana baffe battiddwa. Mwana wange teyabibaddemu, kale tubadde mu katalo, omwana wange nga ali mu kuttulula buugi kuba bakasitoma, essasi ne limukuba. Gwe ne tubeera mu mulembe n'owulira minisita ng'atuwa butebenkevu n'avaayo n'agamba nti abo kyabagwanidde and anyone n'omulala yenna agezaako okwenyigira mu ebyo we shall shoot you, tujja kuba amasasi. Wakati mu kukungubaga abazadde nga bakaaba nga minisita yayogera ekyo, Mungu bw'amugerera naye n'agira. Kati ate ne bakaka bannansi n'okubasomesa bannansi omufuti bamwogerako kibi. Omuntu bw'aba afudde mulina okukungubaga mwenna mulina okulaga ennyiike. Ye alaga nnyiike ki? Si byange era temulowooza nti mbibagamba ndi musanyufu. Nze nina okugamba nina okukungubaga mu mutima gwange lwansi yange Uganda. Nti avuddeyo n'akinaggukira bannayuganda 52 nga bakubiddwa amasasi ne bafa nga talina bigambo bya cancellation kubudaabuda bantu abo. Ye bw'afudde tubula nakugenda mu parliament tuleete etteeka nti buli yenna agezaako okusanyuka nga gundi afudde. Kati bwe tuba tuli mu mulembe ogwo leka kunenya musajja ono eyakunamye gwe gw'omulembe, ekyo nkitadde.